omusajja yenna abawoomu nga muli mu nnyumba mwenna. Njagala twogere ku tulwoluganda ababiri abafumbiddwa. Could you allow your sister to marry your husband ddala seriously? Naye temuneera kubanga abantu twagala nnyo mazima. Ne wana abasajja be bakakubaganda bamu. Era abantu bangi abalaba program eno nga omuntu gwalina omulabe we muganda we kuba yayagala ani? Baawo. Era mbibagamba kati ojjute n'oŋŋamba nti omusajja ansanyusizza maama ye bba w'abaaba. Ngaffe abakyala tulowooza nti tuweddemu value. Abakazi kano kanka bagambe omuwala yenna ow'ekitiibwa ng'oyagala okubeera respectful beera n'ekintu ekiri deserved by you. Naye gwe omulwadde gw'ozibya amannyo toyogera gwe balinde oteekemu password mukyafiira nnyo mu buzigo. Kwegamba namweretedde bakyagikole yekkata. Akuwuliza bulungi olinayo ne bannaabalala 10 baawuliza obuki kyokka abo temubanyiigira naye mbubbaawo bw'ayendako ku muntu omu naaba ng'akoze gwa naggomolase muntu naye ng'ono gw'otuwaanira asula mu mayumba 10 bw'afuluma w'oli. Munna bizinensi tumbula bizinensi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 55 7 Wonders Just okuyamba guba mutima. Omukwano gunyuma ensangi zino y'ensonga lwaki ebyewuunyisa bingi mu nsika y'omukwano. Tubaniriza Evelyn Sande ssaawa 4 ez'ekiro tuba tugenda kwogera ku nsonga ezitambula bannange. The talk of the town is emikolo abawala 7 ku musajja omu. Are we desperate? Is it love? Oba abazadde baatuviirako ddala nti gw'osobola okufumbirwa omusajja ne muganda wo n'obeera happy? Really? Nagambe kanoonyeyo gwe nsuubira okuba nti asobola okwogera generation eno okuba nga amanyi lwaki abawala ensangi zino tutuuse ku eyo level. Nsolaba ntegeerawo nti olinayo munnange sigisulamu nga noonya endala nange njagala musajja wange w'omu nga wuwo waali ng'onsekeredde nange njagala wange bw'omu. Omusajja yenna abawoomu nga muli mu nnyumba mwenna. Tonkutula mutima wafuluma. Tetumanyi bye bakola. Kati essaawa zino bw'ombuuza nti Salongo akola ki? Kati akola ki? Sisobola kukinnyonnyola kubanga simulaba siri waali wabula ye waddemba okuŋŋamba ky'abayagadde nti Nalongo mbadde ndi wano nno nga nzannyamu ku matatu. Kitegeeza ntuusa obubaka oba oli bwakoze ki bwaŋŋambye. Naye bwe tubeera mu nnyumba bw'ombuuza Nalongo Salongo akola ki nti abadde ali mu kiyigo. You get the point? So buli musajja wuwo nnyo nga mulimu wali omukola ki w'omulabira. Nalongo nsanyusa okulaba. Nange okusinga. Gyebaleko. Nako zino sira nnyo gye nkola mbadde muwadde. Senga oli owa TikTok lwaki abantu bakuyita nnyo erinnya lyawaleza abasajja abantu. Nangambye olwesoli senga wa TikTok bannange mwagala tuwolereza abasajja. Munayesolereza abasajja just njagala abakyala bategeere nti ebintu mu nsi bisoboka kubanga ate neeyongedde okukkiriza nti bisoboka. Nalabyeko awasizza n'omusanvu mu nju eyo. Obola bankuyise tubyogereko mukazi. Nze njagala abakazi mubeere bagumu mutegeere nti ebintu ebisinga bisoboka. Kati ki ekitutuusizaawo senga Nalongo twogere ebyo ddala gw'osobola okufunira omusajja nga alina abakazi kale katugeze 2 bokka be bati naawe n'ogenda obeera owokusatu. Ekibuuzo kiri nti bawasizzaani valiyoyo gwe bawasizza eri ki? Omanyi ensi eno erina bwe yafunda kufa ababeera mu kibuga oba abali mu matawuni. Abantu abali mu matawuni ffe ebintu tubitambuliza nnyo ku sipiidi okubanga tulaba ebintu bingi. Abava Bulaya batuukira wano. Firimu ezinyuma zitandikira ezoka zigenda wa mu kyalo. So kati ffe twafuuse bagezigezi olw'okuba nti tuli wano tulaba ebintu biki naye ebintu ebisinga mu kyalo mujja mutatuuka bikyaliyo. Okitegedde? Nze mulimu gwange ntegeka bivulu ntambula mu byalo bingi. Nyina mukwano gwange e Busoga yantwalako ewaka w'omusajja ng'alina abakyala 8 ku luggya lumu nga buli omu ava mu kasiisira nga ssaawa z'okulya bwe zituuka emmere bagiriira wakati. Basooka nga buli omu afumba nga omusajja alina okulya ku buli suwaani. N'atugesera ne bakkaanya bafumbe entamu etya emu. Kati bannanga bafumba wamu ku kyoto kimu. Era nga balinga bafumba emmere y'olumba oba ey'embaga zalina ddala zino entamu ennene kubanga abakyala bali munana n'abaana baabwe. Kati abantu b'eyo ebintu ebibanguya lwa nsonga balima nnyo. Abatalima bikajjo balima emmere eyabuki eya bulijjo balima kasooli balima omuceere. Kati bo naye banga obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abasajja kubeera nga bikanaku abaamu n'amaanyi agagenda n'agamba nti eyo ensujju tudda kulaba ebiryo bwe binaasimbibwa nga gwe mulimu gwakolerera. Ate abakazi balima nnyo ye ogugwe kukebera wano n'akebera eno ennyumba oba bagiserese bulungi n'alaba ne kweno enju oba nayo nsereke bulungi
kati ebyo ebintu ebyo byangu kwapeninga wano mu tawuni obuvunanyizibwa buki bungi ate n'ekitali ekyo fe abali wano twefudde nnyo bagezigezi tulinga bwana bwa musota si kyangu kutupanga nga bumyu 8 mu nnyumba nawe wagizimba nga kalina ogwo omwaliro osanga tugwokeza kubanga fe wano tuli bireyo waffe eno mu centro bikyukamu so omudazo kitwala n'agamba nti abantu abo bali chipu naye yo mu kyalo wokyaliyo n'abazadde abeegayirira abasajja nti bannenyera muwala wange Nalongo tugerako first of all tugera ku baana abooluganda ababiri because fena tuli bakyala oyina bbaawo obujja bwa buntu ebyaddala ekyo kituufu nange mbuyina. Could you allow your sister to marry your husband dala seriously? Naye temuneera kubanga abantu twagala nnyo mazima ne wana abasajja be bakakubaganda bammwe mubimanyi babe bakamumanyi amutwala nakumanya ne mubimanya era abantu bangi abalaba program eno nga omuntu gwalina omulabe we muganda we kuba yayagalani nene omubuuza wali omuletera ki ewaabalo tubaleke ebbali eyo omuntu muyambire wannyoka abazaala nyaffe taliiwe yafa muyambire waali bakuwasa naye kale kitemuyambira wali wamuleka nga bakuwasa kambabulira abasajja bano mubalaba no njagala mbategeeze nti ekyo kyebayita omusajja tekinyonyoleka tukyakinoonyeza ennyali kyatubuze abo abasajja bolaba bavumbuzi era bandibadde puroguramu y'okuvumbula eyo mubasoma mu masomero babasa bannasayansi abo bannasayansi lwaki bannasayansi omusajja oyo gwolaba ye muntu gwokwata obulungi n'amaani alaba oyo mimu oyo tayagala bulungi basajja nalaba ng'ayombayomba nyo nayagala amanye naye ono ekimuyombye kiki nga talina kyamwagaza nga talina gyamutwala era nga bw'omubuuza nti omukazi wadde omunoonyako kiragamba bula nange simanyi era abasajja abo bejjusa nnyo oluvannyuma lw'okuba ng'alina waayingidde n'afulumayo atandikirawo okwejjusa batono nnyo abayingire wantu n'avaayo nga teyejjusizza olw'ensonga balina ekibawagaawaga kibakozesa ensobi nnyingi nga si bye baagala jesi ebintu ebimu babikola nga bw'ogamba nti mbadde nzannyamu kumala obudde bukole ki buyite temubasibirako nnyo ssente tebalina bye baagala byankalakkalira temubasibirako nnyo ki ssente naye gwe omuntu beera nebbaawo bweokkirizanga nti ono omusajja wange sooka weebuuze mu mutima nti gwe njagadde okubeera naye tebankase nti yes bw'oba bweyagadde okubeera naye nga tebakukase mukwano kwegayidde kola bino wammanga omusajja bamukomera bamutangira bano abasajja baana bato nze nyina muwala wange kati esaawa zino muto nnyo wa myezi 7 naye bw'abeera mu buliri teri musajja yali avuddemu muntu n'ayimirira wali ng'avuddemu ye naye nga bagamba nti batufunisa embuto zaala abaana naye tosobola ku explaininga ki kye batufunisizaamu naye omukazi buli muntu akimanyi nti afuna kunazaala omuki ebyaffe byabirabwa abantu bonna n'omuto kyenkulaga nti gwe wazaala oyo muki oyo omusajja oyo teri muntu nga teyava mu mukazi kitwale nti oyo mutabani we oluganda lwange otegedde kati omwana yenna bamukolera scripti kwalina okutambulira mu nju y'abazadde togenda mu nyumba ya gundi tolyewe gundi emmere tosale ekkubo naye tojja kubikola ng'oseka busesi osimayiringa buki tandika okufuna bw'omutangira omwana waleme kwonoona bintu byabanneyiba omusajja omukola omutangira otya nti owaaye Salongo olusiba tosala wano n'oyingira mu nyumba y'abali kati Salongo olusiba oyo ng'onaamutangira osooka n'omuwa obudde n'ofumbirwa omuntu gw'otegedde bw'omala ofumbirwa omuntu gw'otegedde n'omanya nti Salongo ki ekimusanyusa nti omukazi omuddugavu owakabi n'amuyisa omweru alina omweru omukazi omweru amuyisa bubi abo bensoko kansoli nga tebaba mikwano gyange yes abo sikolagana nabo kubanga saagala kufuna mujja wange ng'alina byamumanyiko ng'ate nze namukola ki nze namwereetera nedda mukwano nga nze bange manyi byayagalaganya abakazi abaddugavu nga kati gwe twala ntukola puroguramu tetusobola kukolagana nedda mukwano kyolina kimu kyatayagala abakazi basibanviiri nsobola ozisala kati ebbina lino oli muddugavu wabawo big problem ati onkwekera eno wala no tetukolagana ate nkwagaza ki nafumbirwa musajja nenzaala abaana bange ba best friends bange abatandikirwako kati gwe naleetera ebizibu nga ate nakitegeera ne musajja wange oli omu ku bye yandyetaaze siina kyenkwagaza era nga tetukolagananga ekyo kiwedde naye abatangira notamusembereza tutangira musajja abaana abato bamutangira batya obawolereza ng'osooka otula mu nnyumba yo ng'omanya nti bbanga asinga kwagala nti ayagala nnyo firimu bw'aba alaba firimu tebamutawaanya nga ntandika okusoma tayito za firimu bbanga ezakola ki zayagala Titanic nga mpandiika
Love of my life of Nigeria. Buli lunaku asangawo firimu empya nga nze nazimugulidde omanyi lwaki nzigula kimuyamba okubeera ewaka ku bino ayagala nnyo firimu nze siri firimu ye tekitegeeza buli kadde ajja kuba ayagala kulaba nze okuva ku makya mpaka edda mukwano nga nze ngula firimu zize nategeera nti azaagala ne laputopu ye nga ngikuuma ng'eriko omuliro ngambe mutera wali ku buli omutangira asobola okuba nebimwagazisa okubeera ewaka agenda okutubagamba nawe waseka firimu akapya mwekazi wange gwe nze mumutima nga nkugamba nti sebo nkwagala waka kuba tojja mulagira nga bwolagira bano baana butoyingira ewaani kati nkunyonyola omuntu bamutangira batya mu kitiibwa ng'ate awulira nti ayirizaavudi bamulizavinga ngaomuntu gwe baagala kuteekawo bimusanyusa kakati ng'osooka ng'oddamu ng'osirikira ng'ogamba banga ono asinga kwagala ki nga tuli wano ewaka tipopokoni tayagala nnyo emberenge ayagala nnyo bw'aba anywamu ku kenge tayagala nnyo akenge akanyogoga bulungi ekisooka abakazi muli bakodo nga ate sente zimu tuzijja ku zaabwe ze batulekera muddizeeko ku ssente ze kijja kuyamba okwongerako omugambe wabule gula akasente kampeddeko bebi ajjukire gye wamusanyusizza agambe gineetaano gikutte okitegedde naye abantu abamubeera n'abantu bemutamanyi kubanga mwabafumbirwa mulina bye mubaagalako nga tosobola naku explaininga bawo nti naye bawo asinga kwagala ki nga nawe tokikola ki tabaire tetubimanyi nga nawe kati wabuuza shamimu bawo asinga kwagala kyasala nakigamba kati wawafumbirwa ki kitegeeza tewafumbirwa oba mu kifo ekikyamu mu budde obutuufu aveeyo ate okuva si ye solution ajja mutwalira prestige amutwalira amata ga fresh dial ebyazunga nabyo mu kiseera byabeeraayina omusajja naye nga si mufumbo bayitawo ekintu kyensobola okubawa eddagala erisooka nze nga nesonyiyeshamimu kuba simumanyi lwana nnyo nga tonafumbirwa muntu olabe muwuliziganya kyenkanaki ate tabeera nnyo ku ssimu omuntu gwe baagala bannaye bamuwakanira omuntu gwe baagala balwana okumusanyusa na buli kintu kyonna ekirungi bakimulowooleza nze mba ntambula mu kkubawo nesanga omuntu ng'alina byatunda nga tebiri mu pulogulaamu yange naye bwekisanyusa amaaso gobonga obungamba kijja nyumirwa omwami wange nga nkikola ki lwaki nti omusajja oyo asaana okwagalibwa olaba ntaddemu ssente nga nfaanana bwe nti Nalongo kitegeeza yeewaayo nnyo okugamba nti mubakazi bonna bendabye kampaseemu ani Nalongo kitegeeza teyanjagalako si kyangu kyakulaba mu bantu kuba nange bwe netunula mu mmira sikanga nnyo neneraba nenekyusanga ndaba mukazi mulungi esira balungi bendaba nza nti nze sirina mutima gwa kisezi nze ndaba abantu mu kkubo nenzikiriza nti ekiwala kino nakigwako kirimba kinyumye nnyo manyina okubawayo tipu nga ntamba nemuga look so nice nga ndabikidde bulungi kati nze sikulabikidde bulungi ompeyo katiipu gwe nkukyaye bukyayi Nalongo of course abamba mutaba TikTok she's funny and educating ayigiriza ayogera ebintu bye in a very funny way lwaki nti oluusi okubeera ennyo serious si kwe kutegeera ffe abakyala atwatunyuma nnyo omuntu atunyumiza emboozi nga tatunenya naye ngaatugamba ebyokukola njagala twogere kuba tulwoluganda ababiri abafumbiddwa nga bwotugambye tebalina buzibu nawe olimba Nalongo manyi lwaki tebalina buzibu abooluganda abo si bebeezaala maama alina amaanyi kanjogere ku nnyumba yange kubanze nyina abaana abakulu nga benkanankana nze mumbejja tayinza kujja ne princess nga baleeta omusajja omu mu maka gange bonna bebamu tekisoboka banjawulo anti omu muyita mu luzungu bamuyita mu luganda basobole okwangula okuyitaba balaba bonna bambejja era nyina neyanga princess kati omuntu bw'abanga ajja okwajula omusajja ewange nsooka kumubuuza yani ono gondetera maama muganda wange otegedde bulungi nze nga maama I have a command mu maka gange agagamba nti kyekintu saagala kiraba wange so this goes back to the parents now yes era nyina obuyinza ku baana bange obusooka n'obusembayo kubanza abaana bange mbakuliza ku bigambo ebirabwako bisoba no saagala na muzadde yenna akiŋŋamba nti kisoba kubanga abaana gye mukoma okubaagala n'okubaweebuula abazadde bangi baluzinze respect lwakwagala nnyo baana bebakoze eki nze ebyewange tebabyemoolerayo era mukuza mugamba nti mumbejja omusajja bw'ali kubba nga sikuwaddeyo n'emikono gyange oliba onkoze bubi oyagala muwaayo n'emikono gy'omusajja njagala aleeta omuntu amusanyusa nze abaana bange sibatundangako kubanga bwe nali mbazaala sirinayo abantuma nazaala choice zange nga njagala kuba n'abaana bangi kuba banzaala nzeka mbakuze ambannyonnyola nti omumenye nnyo maama okirabye nti nkirabye maama kuba kitaabwe teyali mugagga yakatandika okutoba n'ensi okufunamu kasente ne mugamba maama njagala oba olibanga onoonya omuntu njagala onoonya omuntu asobola okuwa ekitiibwa nti gwe mukyala we
asobola okukusanyusa nenkulabako mwana nga buli nkulaba okola ki onyirira oyo gw'obanga ondeetera nti ate maama bwali batalina kyalina nti kasita abanga akuwa ebyo nze kasita obanga oli musanyufu kimmala kyenjagaliza omwana nge mulabako ng'ali happy wati omwana najja nagamba mami kati olaba munuwa oyo bba wa Shamimu nange yansanyusa anti kati nkunnyonnyola enkola z'enkola ewange bwe mala okimugamba ekyo nga munnyonnyola ebigambo bino nti naye bw'akusanyusanga n'akutwala nga sikusanyukiddeeko toddanga ne bwe mbanga nfudde tonziikangako abazadde mugamba abaana bamwe ebigambo ebigumu sokodde munalonga ko wakusanyusa bw'akusanyusizanga eyo n'otamundeetera nze nsinga okukwagala kubanga nasobola obutakujjaamu n'enkuzaala nembeera omuzadde w'obuvunaanyizibwa n'enkuweerera nembeera na muzadde wa buvunaanyizibwa nga naawe oli musanyufu ng'ogamba abantu nti Nalongo ye maama wange ebyo nambikola ku lwammwe nyina ebintu bingi bye nasaddaaka mu bulamu bwange nsobola osanyusa abaana bange nsobola okubalizaavingira ekitiibwa ekyo kyemuli olwaddi olwaleero kitegeeza naawe ng'omwana olina by'olina okwerekereza ondizaavingira bino bye nabalizaavingira bwe kiba gwe kikulemye mbaseegomba obeere mwana wange yes era mbi bagamba kati ojja n'oŋŋamba nti omusajja ansanyusizza maama ye bba w'abaaba wenjagala oyimirira wano okiŋŋamba sincerely speaking kitegeeza gw'oba ojja kunoonyayo nnyoko omuki omulala era mbakuza mbagamba nti omusajja yena bwagambanga nti akwagala mundeetere wano omubuuza ebibuuzo omuntu aligamba ekigambo ekyo mu maaso gange gyali baakwagala kati oyo bakoletera mutabani wo katugeze omuwala waleese omusajja ogamba buuza kibuuzo kyeki sina kyemubuuza naye omuvubuka watuukira okuguma bamuleetere maama w'omuwala aba ayagala nnyo omwana wange abaana ye nno ansibye lino kubanga n'okutya baba batutya asobola okuba nga muwala wa mulimbalimba naye nga tasobola kujja kufeesinga kubanga abagamba oba ogenda mugamba ki abagamba oba Nalongo agenda kunkola ki yuno naye wasibira piningi jajja si waabwe n'asala wajja nfeesinga aba ayoleseza obugumu bungi eri muwala wange so meaning this goes back to the parents nti gwe omuzadde wokkiririza abaana abo babiri bashyali ng'omusajja oba oli ku ki abazadde baba bavudde era abo abaana tebalina buzibu kitegeeza abazadde baabwe kibasanyusa kubanga mukwogera baalaze nti ono yali agenze kukyalira ani baaba n'enkuza ku kutangira omuki omutowo okujjawo omusajja muganda bw'abanga obuyambi bagalamu bwasomera okusomera Kampala noonya lya kisulo naye Nalongo wali abasajja abatabikola waliwo n'abasajja ababikola nkikkiriza nti wali abatabikola naye obuzibu bwe tufuna otegeera akikoze ng'amaze kukikola kikola kyenva ntangira owange nze atayagala kukiraba kubanga simanyi oba taakikole ne mukama yakwemba bakuzaala wekka oluganda lwange olutegedde olwo kitegeera ensobi mugenda okuziraba nga zimaze kukola ki kutuukawo already kitegeeza ki nti nze siri mwetegefu kulabako bawange enzikiza nti tasobola kukikola kubanga sikirabangako kyenva saagala era kukimusembereza so naffe ffennyini abalina bato baffe tukisussa it goes back to us n'obeera n'omusajja n'omusibako munaye akaana kammami munaye nze onyambira muganda nga oba onkoledde buli kirungi n'akwagalira muganda wo era namwagala nnyo kubanga kyewamusaba okukolera bagamba tubasaba batwagalire baganda baffe tubeeko n'agamba muleete namukwagalira nekisukka webale nnyo kati Nalongo ekirala nga tugenda wumbawumba guno omulama tukomewo ate n'omulamu omulala nga tugenze mu kuwummulako nga ffe abakyala tulowooza nti tuweddemu value value yatuggwamu dda mu mwaka ajja mu kirabe naye value etuweddemu mu bintu bingi kwa buli muntu balina kuba mutunuulira okulaba nti bakigundi akoze bwati abantu kasa mwatandika okulaba mbumwe obufumbo simanyi gasiya simanyi kiki awo value abasinga bwe yatandika okuseseetukirako kuba abasinga mupangisa obuzigo ne babasombera mu kazigo omwo oba mubuuzizza kyakyate kino nakyo nange ekintu waliddeemu naye jasita n'obeera nga bba wamunyigira yayenda ku muwala omuggo wagenda ku basajja bataano ekigaana okusonyiwa oli yayenda ku omu kiki kuba naawe olina b'oyenzeko wakati awo Nalongo mubuuze kati omulamu kogamba eki asa agizzeemu ng'alinga agamba nti oba munno oba ndi gwabadde agamba anti awe mwala ozingira vali amanyi nga weggule teryakubuuza olagawo nze nfunako nambuuza nga nyina ekitiibwa naye omuntu n'oggula akazigo n'oggwira abasajja 9 kyokka naawe n'osigala ng'okyayambala engoye mu luguudo singa muyita bwere ensi neyeerolera kubanga omuntu wamala ofuuka tv ng'abantu bakulabye abawera batyo oba okyayambalira ki nze mba nnoonya ekikwambaza ne kimbula Nalongo tukyagera maaso ne program yafunako olwaliro kati tugenda kwogera ku baami bayirayo nga tunabagendako abakazi kano kanka bagambe omuwala yenna ow'ekitiibwa ng'oyagala okubeera respectful
beera n'ekintu ekiri deserved by you. Bagambe nti ekyo ekintu ekirungi kya gundi. Buli kintu ekirungi kiriko nannyini kyo. Olaba wano ku muganzi waza we tutudde. Eno kalina eriko nannyini ki? Nannyini yo. Singa kibadde kifulukwaffwaffa nga kintu kiri awo gasiya teri ayagala kintu kiri awo kitalina formula. Naye kyebeeramu nti oli bulungi ng'olina abasajja aba oli mubi nnyo tolina na value yadde. Sira kintu enyiza kugezaako kubanga ekintu ekiri kipu nja kinoonyeza ennyo ekikufaanali kyambuze. Lwana nnyo beera n'omuntu gw'osobola ozuukuka nga osobola okugamba nti bannange waali. Ng'osobola okubeera ng'olina ekikuluma ne bagamba mukubire Salongo essimu. Nga mukyala tumusanze ali mu mbeera bwe nagamba kiki kyekyetaagisa naye gwe omulwadde gw'ozibye amannyo toyogera gwe gwe balinde oteekemu paasiwaadi mukyafiira nnyo mu buzigo nga mulowooza mwe muli bamutawaana kumbe muli kunaku muwonaabo. Funa omuntu gwe wenyumirizaamu, funa omuntu omwo kuba n'abasajja abangi. Kyokka ng'ate abantu ababaagala weebali. Naye ne muganda obbawuliriza mbu mwe mulina abalenzi ammwe abawuliza obuki ababawuliza obulungi. Abawuliza obulungi nga babalegako nga mulinga nga mwenge gwa ku kyalo. Akuwuliza bulungi olinayo ne banna abalala 10 bawuliza obuki kyokka abo temubanyiigira naye mbubbaawo bw'ayendako ku muntu omu naaba ng'akoze gwa naggomolase muntu naye ng'ono gw'otuwaanira asula mu mayumba 10 bw'afuluma w'oli. Nze nkyabasaasira nnyo bawala mmwe. Wegamba namweretedde bakyagikole yekkata. Nalongo tudde ku sayidi y'abaami kati bakoze eki bannange ekikulu bawolereza sibawolereza omwami ono yeyisaani amanyi ddala kutukolera example y'omwami oyo Salongo ng'abalongo abayina kati twategedde tugambe Salongo oba Salongo lw'abakyala Salongo Nsiko nnene kati ekyembuuza abaami bangi abalina abakyala abangi ngaabo bali bangi naye ekituufu kyabo how do you comfort mukyala wo omulala mugambe nninayo munno omulala simanyi abimankinyonnyola naye buli musajja alina bw'ayisa amaka ge ate buli musajja alina kyayagala tekitegeeza nti buli musajja ayagala kuba n'abakazi bangi waliwo alina omu naye ng'ababira n'omu amumazeeko emiti emirembe waliwo alina ababiri ng'agamba Nalongo njagala kubeerako mu nnyumba yange nze kampuni abakazi bantamye. Buli muntu alina kyakola ki n'ekirungi ki ekiri mu kuba n'abakazi abangi osaana kibuuza bo anti gwe bawolereza no sibawolereza naye nkubaye buli muntu alina kyakola ki kubanga nze mu bintu byendabyeko akabaga akatono kembedde mu counseling teri kisanyusa abasajja ng'abakazi bangi ati kyenkubuuza kirungi Nalongo manyi lwaki nkikubuuza abasajja bakuloopera era we nagamba nyina abakazi bange munaana olw'ensonga bweti ne bweti anti kati genda kubako kyeggamba mu bitabo ebyetukirizaamu waliwo omu ku bannabbi yalina abakazi bangi buli muntu yenna omukkiriza akimanyi oba baali 46 oba baali bimeka yalina abakazi bayitirivu nnyo nga yasinga abakazi abangi ate ngenze empuliriza ebyawandiikibwa teri kiragamba omuntu bw'alisukkanga mu bakazi bana bali mukola kino otegedde nanoonya ekibonerezo kibawa abantu abo sikikolanga ki kitegeeza ensi bagireka nga bali open abantu ayagala buli muntu akole ekimukola ki ekimusanyusa kibali wali abakazi ng'afumba mali 2 waliwo omukazi ng'afumba mali 2 nga yamanyi bwalimbalimba abantu be naye nga bonna abakola ki abayina kati buli muntu yamanyi obulamu bwayagala okukola ki okulivinga ekyo kyenjogedde nakirabako wano waliwo omukyala yafa oba ng'azaala omusajja nga omulala akayanira omwana nga n'omulala wano nanyini muki naye nga bonna bambi kitegeeza abantu bangi abakola ebintu byetutabamanyiiko nga bamanyi babirivinga nga babibeeramu oli yali bweru omusajja owaddala yali official be yali bweru kati wano atambuza kyeyo wano ku ground baba abaana batambuza ebyeyo kati okola atambuza ekyeyo kasita wamutongoza n'omulaga n'abakukwatako nti bbaawo kitegeeza oba ofumba mali ameka 2 kati nno kikyengenda okugamba nti nze kyokugamba omusajja oli sikirina kubanga jjajja abakazi eyo waliyo bazadde baabwe era talina gwe yayanjudde mu kifulukwa gwe kikuweesaayo omwana wo ku musajja amutwale nga wa 6 kati nze emyoti yange mbononye mu mbejja nga wa 6 era n'oŋŋamba ki ono ye mugalanda kati yagula yona oli waddembe omusanga mu kkubo n'omwewa ne mutajjira ddala wange kuba mbamba gobye mmwe mpaka ne lwendifa mu kkubo oli waddembe okumwewa bw'aba yakukkiriza kubanga sinze ntambula naye nti nja musalirawo byonna omusajja ono yagenda osanyusa omwana oyo nedda mukwano erisanyu nze maama ndigobye kuba nze zisanyuse ekigambisa nti leeta omuntu akwanye njagala nkusanyukirako kuba nze nkuzaala kati naye nze yagenda okutwala nga oli wa 7 sigenda kukusanyukirako olwa nsonga nti mmanyi nnyo ekisukka mu mukazi omu kyekikola ki
kyo ekibeerawo kati gwate ow'omusanvu oba osusse nnyo mukwano tekijja kukola enewange tekijja kusoboka kati desperacy yesinza okutuusa ffe abakyala kweyole abazadde mmwe bennyini mu ekizibu kati abazadde muyina bye mwali mukukola mu buwala bwammwe ne mutandika obirowooza mu baana be mukoze eki walemu okwegulira bodaboda naye obwongo bukulowoozesa nti batwala omwana we bakuwaagamba nalimu boda yange kati ono bajja kumpayo entebe z'omunyumba abaana mubazaale ng'ozaala ebintu ebikutenyusa mikono gy'ogenda olivinga nagyo obulamu so si boogenda okuwaayo bakuwe biki ebintu muzaala abaana be mutayagala nze bwe nkitwala bwentyo teri kintu kirayiza kumpa mwana wange nempulira nga nsanyuse wabula ekintu kyasobola okumpa mwana wange nensanyuka lyessanyu lyaleeta gyendi ng'akoze eki ngazze kubanga omuzadde yenna omwana we bulakubira essimu ng'akaaba ne bweba tokaabye oba omaze okumenyeka mu mutima buli lwomulaba omwana wo nga teweeyagaza kuba tusafalinga kyenda okukuza abaana abo atazaala nkoyo atamanyi kyenjogera naye okuza omwana si kyangu olugendo lulala kati omwana nga okubeera nga mulaba ng'aligita musanyufu byonna byange birina figa byakula bulungi njagala ndaba omuntu ng'agenda kukuuma ekyana kyange nga bwe nkikoze eki so si kuleeta bodaboda olyoka omumanyirira omwana wange pulizi nedda abazadde ebintu byabalema okukola mu buwala mukkirize nembukadde biganye omwana wo noonya essanyu ly'omwana wo so si bintu kati bodaboda watizi bodaboda tegula abazadde bafunye bodaboda 2 ssebo buli mwana wase boda emwemwe nze simu yange gyenkwata owa bodaboda bwankoona aba afunye ekizibu kati tolina bwoyinza kuŋŋantoola omwana wange mbumpe boda empya nga tegula na simu yange kyogamba omwana bukyamenya bodaboda kyekirabo ekijekati natuzeeko kwekyo ku mutwalo oba baithe ku mutwalo initial omuzadde nga ffe abazadde kosima tuzaddeko oza kirabo ky'omuntu omwami kyeyandiwadde famire y'omukyala nga yatwala omwana kunjagalira mwana wange nakumuvalyowinga kyokka kyekirabo nze kyemmanje omusajja alitwala omwana wange omwana lwe bamugye ewaabwe nga bagamba nti omwana wa Nalongo bannange simanyi oba anamumpa nojjira mu kitiibwa ekyo ng'omwana ng'omwagala nnyo ng'olaba bwe wange oba owasizza nnyo simanyi oba alimwongerako kusalawo kw'abasajja kubanga ekyo eddembe sinze ndigaba naye ekitibuzo kiri nti gw'oyongeddeko ye ali mu mbeera ki naye oli mu muzigo musiibanja ozadde obwana mukaaga obuzaaliraani gwe kenyita tutwadde okwepangisiza omuzigo n'okuliisa abaana bo wiiki obazaalira ki abo abakyala mbajjukiza abaana tuzaala baffe era omwana bulwabonaabona gw'osinga okulumwa abo abasajja balumwa kitono nnyo nno nga bwatalumwa kukuzaako omukazi mulala nga ate yakwana akugamba nti bwe nkufuna mba mmaze watajja kulumwa baana bo bino abatuukako twogerako ku baana abakodomu be tulabyeko of recent abakima ebintu mu maka g'abakyala maka g'abazadde gye bayanjula tulabye stories ezibadde straining emabegakaawo ng'abako bagenda mu famire z'abazadde emaninga ebintu bye baleeta kubanga omwana aba yavaayo mu bufumbo kiri mu butuufu ekyo waliwo ne famire nga bayagadde kukumanyiira nga famire ey'omuwala nga yagadde kumanyirwa buli muntu bajja kuwa ekitiibwa okusinziira muwala wo bamutwala batya enneeyisa yammwe yali ki era muwala wo bw'abadde mu maka gali muzitowa kyenkana ki ne mutuuka otegeka emikolo omukono abawa ssente mutegeka emikolo ewammwe omwana n'ogenda ne weemalamu n'oyogera ennaku yammwe okuva ku esooka mpaka esembayo n'olaga obuziina bwewammwe kubanga omusajja oyo akulaga akwagala nnyo oyo omuntu gw'osanze obukulu kyangu kyakkeera nga temukolagana kubanga era bangi bokolaganye nabo mu mirimu egy'enjawulo nga temukyakolagana nakino kitwayireko mweyo embeera baako byoyogera obeeko ekitiibwa ky'olizavingira abakuzaala naye abawala mwe bennyini mwe musensula bakadde bammwe omusajja naliko kubanga tabatya ng'akimanyi ne bwe nnakola kino bajja kukola bwe bati naye nze kati omuko oyimyoti wange mbozeko na bintu ani yabikutuma twabireeta mu mukwano wabireetera ani yabikusaba omuwala wawe yavaayo ewange bw'aba yavaayo okuza omwana okutuuka g'omuzaaliddemu abaana ani yamukutuma namukukakako nakukubira essimu gyange omunone kati oyimota ku gati yange n'omumanyiira nti nkimya ebintu oyo singa namulema kubanga nandibadde mukubye emiggo kamanyiiro naye nga mu butuufu bwakyo ffe abawala ffe twemalamu ffe tulaga abasajja bano tuli nothing kyebatuuka ne batumanyira gweraga omuludize bazadde bange tebamanyiirwa we tuli twemala era naye nyini akirabirewo wano ng'agenda okujja okukola ki okwanjula ndi ne wa Nalongo no tebamanyiira tuli mu season kati ey'emikolo tuba tumalako omwaka emikolo gibeera mingi oza omukyala nga ye yandibadde paati ki ng'ateekateeko ng'omwami amugambye nzijjewa mu kwanjula nze nnina kweteekateeka nti era tulina kuteekamu ki nga ffe obutamanyiirwa nakututunulira ekyo n'emikolo musanyusa bakyalo naye mwe muba musinga okumanya embeera gye muyitamu ekibuuzo kiri nti mwaba tuuse kukola emikolo muzitowa kyenkana ki bw'obadde okozeeko n'omwami
kitegeeza omuntu kire kutuka kunzikiriziganya buli omu yamanyi obusobozi gwe oyagala kiki oyagala kyemusinziddeko bawo okujja ewammwe nga mulina kuba kyemusinziddeko yes kuba omuntu nga wakola mikolo nga yakakufuna nandibadde nsooka kubuuza bwe nti Nalongo nti omuntu yandikwanjudde ddi mu bazadde be waliwo amaka gagamba nti nze omwana bwe bakujja wano nga tebakwanjudde temujjanga otegedde buli nnyumba eba ne poliisi eyaayo ne wabawo omuzadde n'agamba nti omwana wange obanga yagenda okukusanyusa mulijja mu butongole ensi neekola ki nebamanya kati kitegeeza famire ki gye twogerako tude waliwo famire atajja kujja mwana waabwe nga tebamukuwadde mu kitiibwa oyo yeyange gyenyumyako oyagala bamuwe mu bitiibwa omuweyo omwana wange tenyina okumukuwa nga mikoze emikolo bulungi nnyo ne bwegiba mitono gitya kagibe gyakujja mu nnyumba naye nga nze nkuwadde omwana wange n'omanya ani gwagenze naye bamuzaalawa bebaani era sina byegambe nti bindire naye jange omunone nga nze nkoze ekyo gwamumpadde nze mukuwadde saagala omwewe kuba sigwe wamunzaalamu jange omukuwa nze namuzaala bwe mukuwa mwebe naye mugenda okudda osasamaza ensi buli babusobozi bammwe nze obwange wakukwasa muwala wange nze yamukola ki eyamuzaala mu ngeri yena gye mukwasizaamu aziro nga azimukuwadde kati omuntu okujja nga mugenda kujja kweyanjula nze nyimanyi bwe ntegeka ewange okwanga gwe nanyini maka gwamanya booyita nze mmanyi abantu benjagala bajje mu lujja lwange bameka bennasobola okulabirira so si mmwe kummanyira mbu tujja 100 anamugjawa eno si wammwe tuzze kuzaalibwa eno wange omanyi abako bajja n'ebibiri kati anti nze ndi wankola nkaddemukko ewange tebeemwolerayo batyo nja kusobola abantu 6 mu lujja lwange pulizi mujje n'abantu bameka 6 kubanga njogera about my money tusaagala ate mutuwa obusente bwammwe mulye nti ogende eyo nanga okufugira omwana wange nti otagenda omulangira nti nategeka ewammwe nemmere gye twala nze nagigula nedda mukwano ŋŋambye mwabagala okujja mujje abantu 6 nze nja kuyita abokukyalo abataka bange nze mbamanyi mwebibiri mulinde ku mbaga eri gye wammwe oluganda lwange otegedde kuba mulinayo embaga eno ewammwe wabbaawo muli baddembe okugenda emitwalo 4 ku mbaga musanyuse nammwe abeewammwe eyo nze wane wange njasobola abantu anapulizi bwe bojja naki nabo nina okuba ne komandi gano maka gange ate bwe mubanga abakomunaza okunsalirawo ewange natera kufuluma nnyumba mubeere muno initially babuuza ffe abaana abawala olowooza maama anakkiriza abantu 10 oba taata naye 10 abazadde mubeera nnyo ku saidi y'abaana aye naddala mu abaana abalabirira abazadde bammwe nga mwe mulinamu kasente abazadde ne mukola ensi mwana omuyita taata maama bw'anaaba kyasazeewo teri mwana agenda kusalawo mu lujja lwange ewaani woosalawo genda osalewo eri gye wafumbirwa mukwano bw'oba toyagala kundabirira bikole ki bireke tolina kifaananyi kyange ng'onsitudde nga nnyonka omanyi kyobaga wannemesa obugagga bwe nalina okuba nabwo mu buwala nga nalema okukola lwakulabirira gwe kati gwe tolina lukusala omumanyiira mbu kubanga okuze ompayo ku ssente n'endyako mukati wafuuka nnyabo onsalirewo newange nedda abazadde mukyuse embeera eyo abaana mubaagale n'abange mbayitako nnyabo naye tebasalawo waani emakaago nedda wange waba wange era kyesaagala mu lujja lwange takkirizibwa kikoleramu naye nyina alina okutambula ng'akitegedde nti maama wange neoba ne sente mmeka nze ne sente nsobola ozizira nze tondabirirangako nkula nze nakulabirira n'okula tolina kyosobola kunsasula tolina kuba togenda kubeera lubuto lwange togenda kukeera wanguyira pampa togenda kukeera ng'olina ekifaananyi kyange nga njavula nze byonna ebikukwatako nze mbikola ki ne gye nnakuzaala nze mmanyiiyo kati mukwano tolina lukusala onalona londaba mukamwa nze wange teri muntu akkirizibwa kwogera ng'ayimiridde nga njogera nze maama w'enju eyo tetuli mu bakulu bameka omukulu ajja kgenda mu maka ge gyaba akola ki ate bw'okomawo ewange kobe ng'ozze kukyala mavivi ku ttaka byonna byongamba otuula wansi ze tebanyimirirako bw'olibayo n'ekifaananyi kyange nga nkula yimirira twogere kubanga Salongo nyimirirako n'agamba Nalongo kisikyagadde tuli bakulu mu nju etya teri mukulu wakumeka wakusatu ekyabazadde mukitereesi omukyala ennaku zino twagala nnyo emikolo twagala ku mikolo cause it's the season abaana bangi tukola ensobi cause twagala kulagako we are demanding to have twakwambala ku gomesi tukube akadaali twambala ebiteeteeyi but initially ani alina okusaba omwami okumwanjula omukyala musajja nga ffe twogera nagamba naye naye jangu tugende twanjule omuntu oyo omutwala naye nga tayagala omusajja akwagala aba ayagalana nnyo okulaba ku bantu beewammwe
n'omukazi akwagala ekimuwuliza obulungi ng'amanyi balamube ng'alabye ku nnyoka akuzaala kyekisinga okunsanyusa nze sanyu bange eriyampa yaŋŋamba olunaku lwe ndi kutongoza nti gwe mukyala wange ndi kulanolaba ku maama wange nali ndi awo ng'omukulu atadde mu mmotoka nga ntutendabe kwani kyamala okunkakasa nga mmanyi maama we mmanyi baganda be ne bwanyiga oba newoogumira nti maalidda kati nno ffe tumanyi bamaama bangi anti buli omu akutwale wamaama anti mumanya maama bangi lwansonga temulina valiyo ku mubiri gyammwe muli basumbuyi nsaaga mutawaanya bantu kati baddeafa kantulaga bamaama soka tulaga bakwano egyo emikwano gisobola okuba gimanyi abakazi ba boyfriend wo bonna nga buli ajja abalaga kuba mu abakazi twabazuula ekibasanyusa kubagamba mu bantu oyo mukyala wange oyo mukyala wange ebyebibasanyusa mwagala nnyo basofu naye ne bamaama kati bayonooneka babatwalira abakazi abangi maama tabana kyakusalawo batwala lero Shamimu nte ne batwala Karo ne batwala Brenda kakitereeze kuba ndi muzadde omwana wange bw'anaakulondetera n'omufuukira ejjute siyina buyinza bumukusirako kuba naawe saamukutuma simukubirako simundikandetera Shamimu nali ndi awo nga zaazunga naawe kitegeeza tomuwadde mirembe mukwano sigenda kusiba ku mwana wange olw'okuba nnakulaba nedda mukwano nga naawe bwesaakugoba bwe sigenda kugoba gwajje nayo kubanga simanyi lwaki yakuleeta lwaki kati takyakola ki nze nyina kumubuulira nti nno munnange tondeteranga omukazi gwotasazeewo okubeera naki byebiga byokka byeŋŋamba abaana bange omuntu yena gutaliwedekuya tomuleeta saagala abantu baki bangi saagala siri friend eri bantu besimanyi kuba abantu bweta sibamanyi njagala oleeta omuntu gwoyedde okubeera naki kijjamu wamu hatime kyewa obudde okukundeetera olaba atuuse okundetera nga namugamba ebigambo ebyo n'alaba nga tajja kukusobola kitegeeza oba omufuukidde ekizibu asigenda nafuuka kizibu eri omwana wange nedda kati mwe bamaama mulina kuyingira dde mu relationship yaffe kuki nga bitabuse tulina kujja ddi ewammwe ddala nze mukamwana nkulooperedde waliwo ensonga nga mubadde bafumbo n'ensonga okuba nga mukyedeetinga ebyo no biba tebinkwatako tuba tudeetinga sikugamba tonkwatako nkukubirako mami can you imagine tokirizibwa kuba kumanyira maama wange bamanyi oba ofuuse maama wange nange nina okulekerako omuzanire mulina okujja omuntu nga mukyali mu byakugezesa ayinza okuba alina abasukka mu omu ng'akyanoonya ani gwabeera naki naye ontegedde bulungi naye omwana wange bwagenda mukyala nga maama ono ye mukyala gwensazeewo okubeera naye mwe munkakatako basabira buli nnaku saagala mwana nga ndetereyo mukazi mulala tuba situkyagala otegedde kubanga omwana nga bamaze okusala wakuleese gwemba kinkakatako kuwuliriza buli okubira ki era eva mbeera nnyo ku sayidiyo njagala ategeere nti nga bwe yakuwasa nga simukufunidde bwe njagala akukuume nga takumalaako miki mirembe naye nze ogwange kumujjukiza nti wano newakoze ensobi gwe buli ekiba kikulumawo mba nyino gwonkubira essimu nyangu okwanukula kubanga bakuwasa gwe mukyala gwenkola ki gwemanyi naye kati gwakyasula ewammwe njagala bajukiza abakyala royal hairs enviri zosanye okusiba miguwa nno just ziba bweziti so njagala balagako royal hair ebeera bweziti miguwa osibamu kyonna kyoyagala osobola osiba bobu osobola osiba penso osobola osiba kanasatu kanabbiri mpanvu ate ziri omu kkala yonna bwazeetaza wa saluuni okulabisa abakyala boosiba enviri obulungi tezisiiwa abantu basangibwa ku galiraaya mu kibuga wakati ku room 342 osobola otuukawo n'obeera nga osubula ebiviri bino oba nobakubira ku namba y'essimu 070221 emirundi ena royal hair braids genda olabike bulungi gwe omukyala nga tugenda Nalongo ebintu ebyenkizo nga tumalako baithe tuli kumpi kumalako omwaka twebaza mukama naye obufumbo tebukyali mu ssanyu obufumbo mulimu essanyu naye mwabagendayo mutatuteeyo essanyu kuba temugenda kufumbira mugenda kubbayo biriyo kati temujja kusanyuka kuba temumanyi kyemukola mufumbira abantu bemutayagala kuba alina emmotoka oyagala bakuvugemu mufumbira abantu bemutayagala kubanga azunga nnyo nyumira okuzunga Kampala yonna gomanyi kirabu ezinyuma gomanyi ezitakwata lwakuna kati togenda kusanyukira mu bufumbo kubanga okyakola ebintu ebikyamu mu budde obutuufu naye omuntu yagenda ng'ategedde nti obufumbo buweereza obufumbo beera n'omuntu gw'otegedde ng'oyagala muntu gwakukolagana naye gw'onyumyako gwe muwuliziganya naye naye mwe munoonya bakuyombagana nabo era temujjafunayo ki sanyu naye teri kirabo kirungi kisinga muwala nga kufumbirwa ng'ofumbiddwa omuntu akumanyi nga naawe okola ki naye kati mufumbirwa bizibu ennyumba ekulemye kanoonye nankwana ennyo gwe mba nfumbirwa mwe bukyala kaluubirira nnyo kuba temumanyi gye mulaga omuntu agenda okubeera nawe ebbanga kale omuntu ayagala okuwasa akola bikolwa kino olaba naye oba takyogedde n'ogamba katono omusajja bambi he can be a good man
omuntu ayagala okukuwasa ajja n'ebikola bino wammanga aba akulinako obuvunaanyizibwa. Teri musajja mwavu atasobola kuba kuvunaanyizibwa na muntu gw'ayagala waakiri akola buli ekisoboka mu bwavu bwe n'akukubira essimu walidde ne bw'aba afuna mutwalo n'akuwako 10,000 akola ebikola ebikulaga nti obudde abudibwa. Ne mu mbeera n'abantu nga mukola bikola bikulaga nga biggwawo ku budde obwo temulimu kiddako nkya aba akubuulira ebyafaayo byakubuulira byateekateeka gye muli muba n'ebigendererwa ne goals mugoba bameka babiri ate abaakufaako nnyo abaakuwa ekitiibwa abagamba onakikuze ne mukazi wange ajja kunyiiga. Omuntu akubuuza oliddawo okola ki olinaani aba akwagala kubanga ayagala kumanya mbuki olinaani oyinza okuba oli mu kuzunga ebitagattako Nalongo abantu baye ku namba y'essimu abakweta oyinza okuba ozunga ebitagattako kuba kale bange waddemba okugesa nga Nalongo oli wanti ndi ku derota okola ki ndi mukulikonani nti n'abaderota lwaki talina nsobi yonna gy'aba akoze kubanga ndi omu ku properties ze ndi mukyala we alina okumanya bw'oba toyagala kumanya bikwatako beera mu muzigo gwe ate alina nakubira essimu Nalongo gabe namba omusajja yenna bayita kano kangayiseeko ng'oli mu nnyumba ya musajja yakulabirira yakugulira emmere tokkirizibwa kubeera kwa Nazalayini ng'omusajja akuba essimu okujjako ng'oyagala nnyo kono kitaawo ate tokkirizibwa kweka gy'olaga bw'oba ng'oli mu maka g'abandi. Poliisi beera omukazi omuwulize eri abantu abakulabirira ofune eddembe mu muki Bw'Okufa nga ndi kwa Nazalayini nzijjako aliko mutegeerezeewo nti abaddire otambadde mbategeeza nti kambaddire Salongo ali ku ssimu ye first priority. Togattako kintu kirala. Nalongo wakuba nti ennamba yange y'essimu aba counseling nga tonnasulawo baana bokuba ku ssimu yange mwabagenda okufumbirwa munoonye nnyo kubanga nze sigenda bba weeweeta nedda kugamba bituufu sajja bba waana tanjagala neeyanziza kubanga ojja kuba onnyambye naawe njagala ng'okola ebyo ebikugattako so si kunjagaza kinyumu eri 0753536334 nze nkukwata bwe mba nduddewo okukwata be patient kubanga saagala kulekera muntu simu yange akuddemu ekigambo ekibi ekijja okumalako emirembe beera mugumiikiriza mpaka nga nze kkoze eki nga nze kutte. Tweyanza nnyo tweyanzege Nalongo naye twabagamba tujja kuba tumufunangayo ku show zaffe nga zino nga ajja ayogereko gye tuli atulage nti obufumbo ddala bulungi sinna kutulaga abulimu omanyi challenge tufuna nti omuntu people preach what they don't live naye omuntu akubuulira ekintu kyalimu aba amanyi kikyayogerako. Marriage is not a straight line era tujja kyogerako I think the next show we do naye ebintu ebijja how do you overcome them tetusuubira nti abeera mu ggulu always but ebintu bino we bijja abihandolinga ati abamu fe tusukka nsobi ntono ennyo nekozesa ensobi omwami gy'aba akoze entono nogyesimu n'omuvumira mu bantu n'otane audio bakazi mukyadiba nnyo omukyala omukyala n'akolako akantu katono nnyo omwami n'ogamba ekika kyonna ne mutula ne basajja banno n'omunyumyako tugenda byogerako ne Nalongo next show kale tweyanziza tubagala obeebaza mwe n'ababaddeko amusule bulungi tukoze n'ennuwa wamu ne Shamim tubagala nnyo mukama abatukuumire see you tomorrow on a Monday ciao. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 7555 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima.